gye buvuddeko abavubuka ba FDC Kiwayi kya Katonga bakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ne baweebwa gavumenti ya kuno oluvannyuma yabagulako emisango gy'obutujju wadde nga bo balumiriza nga bwe baali bagenze ku misomo. Jamiru Mukulu naye yakwatibwa mu ggwanga lya Tanzania era n'akomezebwawo kuno n'avunaanibwa emisango egy'enjawulo. Kati akyasembeyo ye Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Obedi Lutale abakwatibwa mu ggwanga lya Kenya era nabo ne bavunaanibwa emisango omwali okusangibwa n'emmundu ko n'okugezaako okwagala okutaataganya ebyokwerinda by'eggwanga. Kati okwongera okutaganjula ensonga eno twogeddeko ne bannamateeka ab'enjawulo okutunnyonnyola ddi bannansi lwe bayinza okukwatibwa olw'emisango ne baddizibwa okwaboobwe okuva mu mawanga amalala. Extradition kiyite bakuntumye ng'ensi emu esaba ensi endala mu kuyita mu mitendera okubaako omuntu gwe bazza ewaboobwe. Omuntu oyo yazza emisango oba ng'alina emisango egyamusinga. Okusooka ku kitebe kyaffe ekyeri waliwo era omuntu ayitibwa security attache nti akola ku nsonga z'ebyokwerinda eri. Kaakati ne bateekayo okusaba kwabwe eri ministry w'ensonga z'omunda eri ne bagamba nti bannange tufunye okusaba kwa ministry ya Uganda ey'ensonga z'ebweru bagamba nti waliwo omuntu ali kuno ekisooka gwe baagala okukwata kati bamala kubanga ekyokukwata kyo tukiralaasa kubanga bw'onookiralaasa ajja kudduka naye bwe mumala omukwata era balina kukolagana ne security y'eri omukwata. Omuntu akuddizibwa mu nsi olw'emisango kikkirizibwa mu mateeka wabula waliwo ebirina okugobererwa okugeza omusango gumuvunaanibwa. Era extradition zikwata ku misango eminene okugeza so mulimu okutta omuntu, mulimu okukukusa ebiragalalagala drug trafficking, mulimu terrorism, obutujju. Ekyalo ekitunuulirwa kye kibonerezo ekiba kigenda okuweebwa omuntu okusinziira ku musango gwe yazza. Tekibonerezo ekyo bwe kiba tekikkirizibwa mu nsi eyo omuntu oyo aba takkirizibwa kukomezebwawo. Singa ensi tezikkiriza kukomyawo omuntu ng'okimanyi nti ayinza okusimbibwa okuweebwa ekibonerezo ekyakalabba oba ng'okimanyi nti asabye okubeera refugee. Buno omuntu avunaanibwa ensonga tezirina kubaamu bya bufuzi era singa kizuulwa nti eddembe ly'omuntu oyo ligenda kutyoboolwa ensi mw'aba yaddukira tesobola kukkiriza kumuwaayo. Olw'ensonga nti ensi tezaagala nnyo kukozesebwa kuba nti persecutinga abo abawakanya gavumenti. Walina okubeerawo garanti nti eddembe ly'omuntu addizibwa oba asabiddwa okuddizibwa mu nsi ye terijja kutyoboolwa. Ekisinga byonna ensi zombi zirina okuba nga zirina enzikiriziganya gye zaatuukako. Extradition eva ku international law egamba nti ensi zandikolaganye okulaba nti nno obumenyi bw'amateeka tebukolebwa. Nti tosobola kuzza musango wano n'ogamba nti kanzirukire mu nsi eno nsobole okukola ki okwewogoma. Bino byonna nga bigenda mu maaso amawanga gonna gaba gawuliziganya era ng'omuntu tannaba kukwatibwa okusinziira ku mateeka alina kusooka kutwalibwa mu kkooti enkulu ey'ensi mwali. Olina okuyisibwa mu mitendera n'oteekebwa mu mbuga z'eri okusooka mu mateeka bwe bagamba. Nti kkooti etuula neewuliriza obujulizi bali bwe baleese naawe n'ofuna looya n'abeera ng'asobola okuba ebituli mu bujulizi bwabwe kkooti neekola ki neesalawo. Oluvannyuma lwa kkooti okuwulira omusango ebiwandiiko ebitongole biba birina okubagibwa omuntu ono n'alyoka addizibwa mu nsi ye. Bwe baba nga ye decision awo bakola process ya surrender and transfer okuwaayo n'okuzza mu nsi yo. Era oleetebwa mu kitiibwa kyo. Embeera endala omuntu ayinza okuddizibwa okwaboobwe kuliko n'okukuzza okuva mu nsi endala nga wagiyingira mu bukyamu bw'oba wawambibwa wakukusibwa n'endala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.